Yes, alright. Mbalamusizaako nnyo muli ku Yogi Update TV ku musinziro obbanga mutuwuliriza musibye muti eyo kansubire nti no bitambula bulungi nnyo. Ebigenda mu maaso mu South Africa tubiraba katugende mu maaso n'okusaasira baganda baffe abawangaalira eyo. Ebintu birungi si birungi anti bannansi bagenda mu maaso n'okubanja ensi yaabwe, bagenda mu maaso n'okugobamu abagwira bonna bonna bayitanga ba foreigners abatali ba citizen b'eggwanga erya South Africa. Kakati bonna bonna adde bagenda mu maaso n'okukakkalabya emirimu obadde olinayo muganda omwannyinaze gira akaseera obwenga omukubirako manye embeera kijalimu. Kakati waliwo oluko olugenda mu maaso n'okulukibwa mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa ensonga ejja erukwa mpolampola bangi tebagifokasinzeeko lwakubadde waliwo zi diversion nyingi zibagenda mu maaso n'okussaawo naye ngeri transformation egenda mu maaso n'okulukibwa. Olina kyobadde tomanyi mu kaseera kano ng'ebintu bidivertingiddwa nga waliwo diversions nnyingi obadde okimanyi nti nno obuyinza bwandibwa nga buli mu kukyusibwa nga buli mu kugabanyizibwa. Obadde omanyi ekimabega wa politics w'eggwanga Uganda, obadde omanyi ensonga eri mu playing cards mu succession. Kakati ke kaseera tukalire entende tusobole okubeera nga mbabikula nga mbajjayo mu diversion zibadde babataddeyo. Oli ku Yogi Update TV ku sinziro bango otuwuliriza tukimanyi bulungi nnyo okuva mu January w'omwaka 1986 okuva Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yava mu nsiko n'ekibiina kye ekya National Resistance Movement okuva ebaava mu nsiko ne bawamba obuyinza era ne balayira nti obuyinza babuwambye era ye commander in chief tawawaabirwa era talina gyaloopebwa n'oluvannyuma ne yeddiza obuyinza. Ebyo ebiseera abaaliwo mubijjukira bulungi nnyo newankubadde ffe tubiwulira buwulizi nabbisomako mu katabo ngangalabi ya Nyanzi. Kakati ebyagenda mu maaso abangi babimanya newankubadde batono nnyo abatakimanyi. Kati decades ne decades Uganda ziyakatwalaganyizibwa ng'ekyali wansi w'obufuzi bwa regimu emu eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, kyokka ng'ate eggwanga terisuubirayo na bukyusa lwa nsonga gavumenti eri mu kukukuta eri mu nteekateeka esikisa obukulembeze buno obw'ekibiina kya National Resistance Movement. Ekyo obadde tokimanyi. Bino byonna mugenda mu maaso n'ebimulaba ebigenda mu maaso n'obigwawo okuttibwa kolaki kigambibwa nti ezo diversion nga bagezaako okubeera nga bafumba ekintu kyaki ky'obukulembeze nga bukyusibwa. Waliwo yagambye nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni tajja kulayira, tebajja muganya kulayira. N'onooba tomuganyiza kulayira obadde okimanyi nti nno ye kennyini waliwo essuubi ly'amaanyi obutalayira singa bannayuganda temuzuukuka nga talayira nti nno obuyinza atidde obutuulamu wabula ng'alina gw'alayiza nga gw'ayagala amusikire kuva mu ntebe. Ekyo obadde tokimanyi. Nagambye oli ku Yogi Update TV ku sinziro bango otuwuliriza oyinza okwefumiintiriza waaki okulayira kuze kwongerwayo waaki kuluddewo naye ebikolwa oba n'ensonga eri emabega w'okulayira nsonga neekufusufu nnyo era oyo omunafu w'obwongo ayinza obutagitegeera newankubadde zandibanga ensonga bbiri ng'emu trouble causer waayo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ensonga endala eri mu bo bennyini beebuuza tumuteekako kati oba tulindeko. Kati ky'oba omanya akaseera kayiseewo nga kanene okuva generation ezijja zibaawo nga wezigenda emigi zitondebwawo nga wegigenda abamu we bafa era egimu zizze ne zisirisibwa nga bagenda mu maaso n'okupushinga ensonga eno nga bagiteeka ku national decision making. Kyatandika na kujjawo koma ku myaka eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga kigambibwa nti okujja koma ku myaka
abawolereza ensonga eno bagamba mbu mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura gwe bali balabamu vision z'eggwanga Uganda. Ekiseera we kize kiyita abasinga ku bo bannabyabufuzi bazze baneutralizingibwa nga bali baputingibwa bakakibwa okubeera ku sayidi emu nga baweereza sayidi emu. Ekyo yino kitegeera era olaba munnabyabufuzi bwe gwali wagira nolaba ng'akyuse manya bazze bakolebwa mu ngeri y'emu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ye sisitemu gy'abadde ajja akozesa okusirisa bannabyabufuzi. Ekigambo neutralize kitegeeza okwata ekintu ne kibeeraawo nga tekiyiiko sayidi. Noddira omubaka nga badde opponent nga badde opposition n'omuteekawo n'abeera neutral ngeno ku opposition tagwayo kyokka n'eri tagwayo naye ng'alina gy'alindinga. Kati ekibiina kya National Resistance Movement wekiso ekize kikola bannabyabufuzi oba okubajja mu central power. Bazze bajjibwa mu central power. Kakati enkolagana eno ezze ebeerawo mu mijiji gyonna gyonna egize gibaawo. Buli mujiji ogubadde gujja enkola eno weeti weebadde. Era nga tugoberera bazadde baffe, generation z'abazadde baffe bazze bawitinesinga embeera y'emu. Ng'ogasseeko naawe bennyini abaalwana mu nsiko nga balwanira mwami Yoweri Kaguta Museveni okumuleeta mu buyinza. Bonna bazze bawitinesinga era bazze bakirozaako oluvannyuma lw'okukola obukubirire okuleeta gavumenti eno mu buyinza n'oluvannyuma ne baneutralizingibwa ne baggyibwa ddala mu buyinza. Akikola atya? Eiza babawa akasente, babawa ekyoja mu miro, bo ne batunda eggwanga lyabwe ne babaako embeera gye bateekawo. Ebiseera nkugambye bijje biyita okuva ku mijiji ezijja gitondebwawo n'ebiseera by'abazadde baffe. Nkugambye n'abo abaalwana mu nsiko ng'obagasseemu. Gulowooza tewandibaddeyo muntu bukyanga mwami Yoweri Kaguta Museveni awamba decades of decades kuva mu 1996 wali wabulidde omuntu omu okuwamba obuyinza. Gulowooza kyali kisoboka? Naye azze akola sisitimu ki gy'azaayitiramu okubanga n'essawa za kakati akyalemedde mu buyinza. Sisitimu gyengezaako kuyitirayitiramu yeno enkola mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'azze akozesa. Azze agikozesa ng'agezaako okubeera nga yeggyako pressure ya opposition n'abo abakirayiminga nti no banditutte obuyinza. Okuggyako ne bajjeno banne bennyini abaalwana mu nsiko we baateeseganya nabo batandise omulaba nga yeefuulira mu kiti nga mbazzi. Ensonga ze baateesaako si ze balabawo kati. Era bangi bali bafudde kasiiri. Oli ku Yugi Update TV gwe munnanga atannatweyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako omukwano gwange gwampuliriza. Yembeera yeeyo tukyagenda mu maaso nkyaba nnyonnyola ensonga zino njagala tuveewo nga tuzitegedde. N'abo bennyini abaasituka ku bibegaabega byabwe era ne bateeka struggle ku bibegaabega byabwe ne bagisitula mu cases eziwerako beesanga nga beesudde muguluka okuva mu nsonga ezitegeerekeka nga tebalina influence mu byabufuzi bya ggwanga nga baba distancinga abo abali ab'ensonga okuleeta gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Lwaki nkugamba ebigambo bino? Nkulaga nti waliwo olukwe lw'okulayiza Muhoozi Kainerugaba, waliwo olukwe lw'okusikisa entebe y'obukulembeze okubeera nga dynasty, ogisikiza mutabani wo oba first family ebeere nga yeetwala mu maaso obukulembeze. Nkugambye n'abo abaasitula gavumenti eno bagiteeka mu bibegaabega ne basitula mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bamuyingizawo epapa, bonna baasuulibwa muguluka ate ne bamakinga sure nti no badistancinga ensonga zonna ez'omugaso
babeere nga tebalina influence n'emu mu byobufuzi nga neeboogera eddoboozi bwe teriwulirwa. Ezo kaadi zimwami Yoweri Kaguta Museveni azizannya bulungi nnyo. Kale teweeyibaala ggwe era gwe abadde weebuuza waabulayo ddala omuntu wadde n'omu amwamulako gavumenti eno ku buyinza, waabulayo wadde n'omuntu n'omu akasuka ejjinja mu njuki. Muganda wange, sisitimu ezze ekolebwawo etyo, muzze mulimu okuttibwa, abamu babutonzeemu obulamu ng'agezaako okuba ng'alaga ng'asowolayo omutwe. Buli asowolayo omutwe abadde ajjajjibwawo. Gwe tunuulira ababadde ku opposition bukyanga mwami Yoweri Kaguta Museveni ajja mu buyinza, agwetusembeyo okulaba akkiriza Besigye ali mu nkomyo. Kati omuntu omu eyaze ne opposition entuufu ebadde ekyamulemya okuyuuza. Simanyi tuli bumu. Kakati nno okolagana tekwakomekkerezebwawo, kweyongera ne kweyongerayo paka mu baana ab'omu nsiko, abo be tuyita ba warriors, bahiro. Famire ezo zennyini ezasaddaaka obulamu bwazo ku liberation, ku kustruglinga okuleeta National Resistance Movement, zendiko zenjogerako. Kaakati kituusa akaseera ffe abamu kuba kwabo, kale kwabo sijja gamba ffe kuba mu kwabo abazaaliddwa mu 1986 abasinga mu generation eno mulembe guno bali mu 30s, bagezaako ku approachinga myaka 4 naye era still bali locked out n'ensonga eziri meaningful. Bali locked out, tebakkirizibwa wadde kuparticipatinga okushapinga eggwanga lino, okulitwala mu maaso oba okutunuulira future y'eggwanga lino Uganda. Baggaliddwa buli agezaako okwogera okuggyayo omutwe gwe batemako omutwe, buli asolayo omutwe gwe bagujjako. Tebakkiriza muntu n'omu kulanda kumeruka ate kakutande ng'ovaano mu Central Buganda. Gweyo baba basima kakutande nga toli influenso, tolina influence mu bantu, ozoolaga naye nga balaga bakulabamu obusobozi bw'okuwamba obuyinza, bakuggyeewo dda. Sisitimu baddegena maaso ne kadi zezizannyibwa mu kweriminatinga okusigaza obufuzi oba obukulembeze. Ojja kwesanga nga bangi basaddaasa obulamu bwabwe gwe bumanyi ne bw'otamanyi. Ate si buli omuntu nno abadde ajja avaayo okulwana avuddeyo nga alwanira mu kamera. No, waliwo abattiddwa mu kimugunyu, waliwo abadde bajja balwanira mu kimugunyu. Nkugambye w'otunuulira generation eyawambibwako obuyinza, bwe tuba tubatunuddemu saa zino bagenda mu kuweza myaka 4 ku 3. Naye ku bonna teriiga osobola kusowolayo n'ogamba nti ono ayimiridde mu position wet era waayogera eggwanga liwulira nti eggwanga lisigazza ono nti yatwala eggwanga mu maaso. Tubadde n'omuntu omu era ng'agenda mu maaso n'okuboggolako, Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Era bukyanga ajja mu byabufuzi bya Uganda, emberenge yagagira ekibiina kya National Resistance Movement tebakyalina buweerero, tebakyalina buddukiro. Lwaki? Ono yajja n'ensonga ey'okurebelitinga n'okutaasa eggwanga odijja mu mikono gy'abawambi oba mu mikono gy'abafuzi. Uganda kati weetuuse yeetaaga bakulembeze, teyeetaaga bafuzi. Simanyi oba tuli wamu. Kugambye Uganda weetuuse teyeetaaga bafuzi, yeetaaga bakulembeze. Ne system olaba ezigezaako tuteekebwawo zonna parliamentary committee bodies, amateeka ge babaga gagezaako kuprotectinga government ya resistance movement. So gwabuuza ensonga waki National Resistance Movement ekyalemedde mu buyinza paka kati, manye mulimu ensonga enkwatemu, ensonga ng'eviira ddala ku kinusu ku kisusunku. Tosobola kubeera na speaker parliament n'ogamba nti obukulembeze bugenda kukulema. Tosobola kubeera nga gwalonda electoral commission chairperson
n'ogamba nti nno okulonda kugenda kukulema. Ebyo byonna oba obisuubira era in advance okulonda kugenda otuuka mu basajja baba bategedde dda meka obululu bwagenda okufuna kubanga be bateekateeka ensonga be bakiri mu mitambo. Oli ku Yugi Update TV Sinziro Banga otuuliriza watannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Kakati waliwo future situation gye tulaba egenda maaso n'okkulibwa mu bannayuganda. Emitima gyabwe ginafuye nnyo. Bannayuganda emigi gy'emito abawulira nga balina opportunity balimitingiddwa, basindiikiriddwa, balimitingiddwa paka mu kaseera we bafunye resignation ku nsonga z'eggwanga. Abamu abadde mu gavumenti bafosingiddwa okusayininga resignation letter okwegoba mu gavumenti mu administration. Webalaba nga obafuukidde akayinja mu ngatto bakuyiiya. Ndi ku kibuuzo ki ekigamba waki gavumenti ekyalemedde mu buyinza wabulwayo omuntu omuvumu agijjako nga Mwami Kaguta Museveni yajja mu buyinza. Ensonga gye tutambuza eri emabega w'eyo theme olukwe olulukirwa okusikisa Muhoozi Kainerugaba entebe y'obukulembeze. Claims nga zigenda mu maaso by diverting then ate zibbukiremu luwalala. Ebyo byonna muyina obbibala, muyina obbitegeera. Nkujjukiza nti oli ku Yugi Update TV gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Newankubadde Muhoozi Kainerugaba ateereddwa ku mwanjo okusobola okulaba nga asikira entebe ya kitaawe, ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tatudde era ali mu buwaŋŋangusa agenda mu maaso n'okupiika sanctions zigende mu maaso n'okuluma ku Muhoozi Kainerugaba saako n'abo ab'omukaga abasinga abeegattira mu kibiina ekya National Resistance Movement ekya NRM. Ensonga zikalubye. Nkugambye wenti nti abo abawulira nga baregisteringa emigi gy'emito abaagala okweyunga ku gavumenti opportunity zibammiddwa ne basigala nga bali frustrated. Kyokka bano system ebiseera ebisinga zibalimitinga automatically. Kasita balaba nga ogenda kubaamu eggumba, ogenda bayeeza, ogenda kubaako engeri gy'obakugira mu bikolwa byabwe nga bagamba wategedde ono tumuleminating, ono tubeeko kye tumukolera, ono aliwo ati, ono wooti. Ezo zonna ensonga kansubire nti nno zitegeera bulungi. Nyongera okubabuuzaako muli muti eyo oli ku Yugi Update TV newankubadde naffe tuli bakosefu tujja kubaweerezaawo nga we tuli musobole okuba nga mureceiving information mu mikwano gyange bali eyo. Embeera si nnungi ku sayidi zombi. Kakati owatali wadde kissa focus etunuuliddwa ng'egenda okuba nga eshifutinga phase endala. Abaana b'omulembe gwaffe saako ne Muhoozi Kainerugaba bagenda mu maaso n'okwenyigira mu byobufuzi ne mu military space. Abasinga bonna balaba ng'akabonero ak'okuba nga kalaga careful managed succession plan. Naye ffe eno bannayuganda si we tukiraba. Batunuulira pulaani ez'okusikira entebe y'obukulembeze nti zigenda bukwakku era nga balaba it's a well good planned succession. Nenga we nakugambye bannayuganda bo bali ggumi tebagamba twagala Bobby si Museveni. Bakugamba twagala omuntu gwe twalonda tumumanyi. Muleme tusibako matugambuzi tuli isango. Era simwe mutukolera pulaani. Ebyobufuzi bw'eggwanga bya Uganda si bya kuteesa
so si byansikirano. Omukulembeze abeera mukulembeze alondwa. Mukozi waba awulira ayagala entebe y'obukulembeze ajje mu kampeyini esimbewo ku kalulu waakawangula then atwale entebe y'obukulembeze. Kakati nno birungi si birungi. Eri bannayuganda abasinga obungi abo abaweereza sigino egenda mu maaso mu by'obufuzi, naye lisiki eriwo ey'okudipendinga ku sisitimu eyo eya family rule, engeri obuzinja gye butransformingibwamu, gye bukolebwamu transitions within a narrow circle, okusinga okuggulawo wide ne bagenda maaso n'okukompiitinga ne democracy process, kya bulabe nnyo eri buli munnayuganda, era enteekateeka eno tetugenda giwagira wadde n'omulundi n'ogumu. Gye buvuddeko NRM yagenda maaso n'okukyuzinga okuritreatinga mu kyankwanzi ng'obujulizi mu kabonero akalaga nti nno long term struggle ezze maaso nefunibwa nga si mu bwangu era nga tekibadde kyangu oluvannyuma lw'omwaka ogumu. Era kye tugenda mu maaso n'okuwitinensinga last week kye kintu ekigenda okubeera nga kizimbibwa, ekigenda okuba nga kijja kiparticipatinge mu cabinet section. Gw'oba okyaliisa ebijanjaalo mpiso, abasajja bagenda mu maaso n'okuluka empiki bwe baalaba nga Muhoozi baagala musakisizinga mutabani we wa Muhoozi Kainerugaba ali mu magye ajja komawo ng'ali genero. Olaba succession weegenda mu maaso n'otambula ekirwadde ne kiriyawo eggwanga erya Uganda. So bannayuganda wake up, mulina okwerwanako. Kakati nno stage already yasetingiddwa dda. Structure ezze etunuulibwa mu ngeri ey'obwegendereza ku point nti kiwulikika leesi nnyo okutandika race oba final structure marathon nga finish line eri mu few meters awe. Gye buvuddeko emabega, Uganda yateeberezebwa nti ejja kubenga eheadinga mu significance constitutional and political changes, era omu ku ba possible scenario kwe kukyusa okudda mu parliament, sisitimu eno ey'okulonda omukulembeze w'eggwanga nga bayita mu parliament. Kakati nno kyekiddako, bino byonna ebirala ng'omaze obbikuba, sisitimu gavumenti gyezzaako ye scenario ey'okuyisa obukulembeze bw'eggwanga abeere ng'alondebwa mu parliament. Y'ensonga lwaki tebafuddeeyo mmwe abaagula amayumba gammwe okuzimbako, okulaakulanyaawo, baagala mugende mu maaso n'okugula ebyetaagisa. Nga buli kye mukola kyonna kyonna kiwereekereza okubeera nga mukola ki? Sisitimu mugiwagira omukulembeze abeere ng'alondebwa mu parliament y'eggwanga Uganda, ekintu ekitajja kubanga kikkirizibwa. Sikiwa nti bangi mukisekendinga ekyo. Move eno
eyinza okurishapinga obukulembeze n'engeri transitions zezikolebwamu mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda gye buyinza okwokalingamu. Possibilities endala ze tulabawo emergency ey'okuswagolinga n'okustrategikinga positioned speaker of parliament. Eno no zimu ku facilities eziyinza oteekebwawo okuimplementinga changes zino. Tobuuza nti kinaabawo kitya. Speaker asobola okuvaayo n'asetingibwawo ng'alina okuimplementinga etteeka lino liisibwe mu parliament nti omukulembeze w'eggwanga atandike kubanga talondebwa bantu ba bulijjo abeere ng'alondebwa abaka ba parliament. Of course ekibiina kya National Resistance Movement kikubisaamu ebibiina bino mu numbers era ojja kulaba nga akendo ebakanywedde. Mu bwegendereza nga tulonda vice president ayinza okuba nga alondebwa mu cabinet nga bulijjo, era ekintu ekitayinza kubeera kyangu ku repressinga mu events okujjako ng'okufa kwe kuzzeewo. Kati ebintu nga bino emmala obbikuwa n'obitunuulira n'obiraba golowooza kikyozzaako. Robert Kyagulanyi akizezzaako okwagala okubalwanirira, atalazza amawanga abalaga ekituufu, abalaga nti ngeri mukyali awo buli bw'enguzi kupumbanya ssente z'omusolo omusajja ateekateeka mutabani we Muhoozi Kainerugaba kumutwala ku ntebe ya bukulembeze. Bano bagamba olimba, abagamba mmwe mutunule munaalaba. Kakati ensonga lwaki gavumenti eyigganye Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kugenda maaso n'okugirabisa ku nsonga zaabwe ne ku pulaani zaabwe ze bateekateeka, kyokka bagendeera okumaliriza nga zifulumye nga zezzo nga bwe yazoogedde. Kakino kibeera kibakuba nnyo era kino kibeera kibakola kibalimitinga ku ngeri gye bakwasaganyaamu emirimu gyabwe mu Uganda. Kiba kikulaga demokrasi yattattanizibwa era taweebwa kitiibwa mu ggwanga erya Uganda. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuuliriza. Kyokka ng'ovudde ku kyokwagala okusikisa Muhoozi Kainerugaba entebe y'obukulembeze. Ba senators mu ggwanga erya America ssaako ne ba lawyers b'ensonga eno baagirinnyamu ddogere era bagenda mu maaso n'okufundiriza Muhoozi Kainerugaba alekulire entebe yaleme kubanga agigendako. So ne ba senators nabo beewera nkolokooto. Bagamba bateekeddwa okubaawo ekintu ekikolebwa ku ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti nno teriri in good condition, teriri in good ways. Ate nabagamba nti emutandike kulaba kizibu kya muntu mulala ng'ekizibu kyo temugenda kuva mu ntalo za kudduka, za kuyombagana, za kusibibwa, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza, nyongera okujjukiza kakati waliwo engeri era endala ey'okubanga constitutional amendments egezaako okubanga efindinga eligibility eya presidential ey'okubanga alondebwa mu parliament. Kakati eno development newankubadde ogiraba nga twandijagadde naye tetuyinza gikkiriza olw'ensonga nti obufuzi obwajja mu 1986 nga bwakaseera buseera oluvannyuma lw'okumalako emyaka 4 nga akalakata banne, kati Uganda ekyalimu ekiku ekyo. Era gwe ky'oba omanyi obutundu bwonna obunagezaako kulaakulana Uganda ebitundu byonna ebinagezaako okuba nga bikulaakulana birina okuba nga byerwanako nnyo kubanga babitaddeko nnyo amaaso nga bye bigenda okuvaako kalumanywera ow'okuzikuukula gavumenti eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza, gwagala otweyonga ku nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Olw'obudde mikwano gyange munzikirize nkomaawo naye nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mwebanajja mu comment section mbaaniriza tuneesangawo olundi. Naawe ayagala okusharinga, okulikinga, commentinga, nkwanirizaako nnyo. Mukola kyamaanyi nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.